Busoga bulayire olunaku olw'eggulo nakoledde story ku Kyabazinga yakapapula kange kaliwa olunaku olw'eggulo nze omu ku basoose okukolera story ku Kyabazinga nti babadde bagenda mutikkira kwolwo olunaku however nga sirinaawo bukakafu busobola kubeera nga bukukkirizisa nti ddala kituufu abadde bagenda mutikkira kubanga n'ebifaananyi by'amatikkira byabadde tebinnaba actually ng'essaawa y'okutikkira tennaba kubeera nga ebaawo naye nakoledde story olunaku olw'eggulo osobola ogendako ku eno page bweri. So finally Kyabazinga bamaze ne bamutikkira abamati munadde nkugambye course gye bagenda omutikkira babadde bamutikkidde Masters of Advanced Studies in Global Affairs. Yes, gye bamutikkidde naye ate nga tebikomyawo Kyabazinga ono akyasomera ddala kubanga ali third year student owa PhD ono ng'agikwasaganyiza mu Portsmouth University. Portsmouth ekimu ku ebyo nze munnange sinnyanga ku nnyonyi so neera nga yagenzeyo ne mukyala we n'asobola okubeera nga amwegattako n'abye ne General Megadi nga omanyi Abafirika naddala wano mu ggwanga erya Uganda abantu olwamulabyeko akaduulu ne kavuga abazungu bonna ne bakyuka ne batunula emabega we bati ne bagamba ate enduulu eringa ey'ababbi enduulu ey'oluleekeleeke bagikubira ani kumbe nga tebagikubira mulala nga bagikubira kabaka wa katino Kyabazinga wa Busoga si kabaka wa Busoga Kyabazinga we Busoga ne ine bantu kyaka ine bantu naye akalulu tekabadde ka ine bantu tekabadde kake leka nemera tekisudi yatuuke kubanga sound yempulidde ebadde nga ya musajja teyabadde ya ine bantu naye nga ne ine bantu yabadde okubanga yagendera ddala asobola okubeera nga witnessinga okutikkira oba amatikkira ga omukulu Kyabazinga oba bbaawe omulungi wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleetera updates gwe kyonna okola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekera amawulire tubeera nago nga gali legit tetutera kukola bintu bya kisirusiru ebyo byakugira mufuna views oba likes nedda amawulire gaffe gabeera legit ensonga lwaki obeera olina okutwesiga ate naawe ayagala okubeera ng'olanga naffe otukulako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.